Obera weka nga nonye ebyuma ebiba bisigadde ebweru ebisepiki mwana ebintu ntubana abalagajjalidde naye nga simenya nyumba sibba. Abatuuze b'e Lugoba okukwata abavubuka okubadde Jacob Senfuka ne munne ategeerekeseeko erya Musa mu bubbi kivudde ku batuuze maka ag'enjawulo mu zooni eno okugenda mu ofiisi ya ssentebe waabwe ne bamutegeeza ng'ebintu byabwe bwe bibbibwa mu ttumbi. So naakola kinatandika okukebera engoye ezabadde kuki kuhanga mpola nga wakuŋŋaanya ndowooza aweze omutumu munda mu kikomera. Abakakiiko bino olubagudde matu ne basitukiramu ne batandika okola omuyigo ne basanga maka ga Senfuka nga mulimu obutebe obw'oku mikolo obubadde obubbe. Senfuka olumubuuzizza gye yaggye obutebe buno n'ategeeza nti munne Musa ye yabumuwadde era ne bamulagira abatwale ewa Musa gye basanze ebintu ebirala ebibbe omubadde engatto omufaliso blanketi nga n'obutebe obumu bwatundiddwa dda. Musa bw'abuuziddwa obutebe obulala gye buli n'ategeeza nti yabuguzizza mukyala Nakayiza kyokka ng'ono senga wa Senfuka. Abadde ampadde $6,000. obutebe bwonna 12. Akalala kabadde wakamanya akajja buno ande mbadde ntidde maama tanjaga si kutya. Wano ab'obuyinza okuva ku poliisi y'e Kawempe bayitiddwa ne bakima obutebe maka ga Nakayiza era nga ye tasangiddwawo. Ebibadde bibbiddwa byonna biteereddwa akabangali ya poliisi wamu n'ababbi ne batwalibwa ku poliisi e Kawempe. Ssentebe w'e Lugoba Juma Seradda asiimye nnyo abatuuze mu kitundu kino olw'enkolagana ennungi gye balina n'abakakiiko kubanga babayambyeko ne mu kukwata ababbi. Twebaza nnyo abantu betukolaganye nabo okutuyamba okukwata abantu bano. Olwekyo nja kusaba buli mutuuze amanye omuntu omukozi w'ekibi, amanye omubbi, amanye omuntu atabeereka naye w'amayisa amabi atutuukirire. Tujja kukola kyonna kye tusobola okulaba nti abantu abo tubakwata. Rita Namuyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Si kutya ngoba kibadde okkiriza ku by'emigo egyo. badde manyi maama ndeetedde bantu kunziza butabika. Ondabye obadde olina ekiso ekiso n'oyingira ate mu nju badde ngenda kuwaata mmere obumbonde obubadde mu kaveera omanyize wakati bampa mmere okuva nkimanyi ekyo yonna nabbi manyi.